oyo Vincenzo Kasano baba tasemba nakyo wona abalaba 그런 것 같아서 제가 좀 더 불렀습니다. owaye abamawuli mbadde mwayise batono okukusayininga nempita n'abalala 진짜 boss kakkana toyomba nabo 우리 회장님 세부 차라리 운동할 때가 더 똑똑한 것 같아. owaye obadde ofaanana bulungi bw'onyiiga eki 어제 그냥 지나간다 해? wamma nanditegedde nti mulina kye mupanga bayayi mmwe 습이 된 모양입니다. 젊은 후배들 앞길 막는 것 같아서 좀 느슨하게 해줬더니 ga amazima tubadde ffe tubakwata mpola nga twagala kutta birooto byammwe ne mulabika mukambuwadde leka naye kweyogeza bosi 다음에 투자 받으면 지갑 가서 잘해요. 조만가지가 그 지갑 털어드릴 테니까. olala wofunanga investment company waletiyo gitereke wala kubanga munange 내 칼라스 nyinza okusala ensawo 이거 쓸라니 nange mmaze okwagala ekyamba ekyammwe oluddako mujja kungwako 그냥 타이트해서 바이올린을 켜라니까 우리 구명보트 타고 벌써 탈출했거든? 어떡하지? 응? 어떡할까? tumaze okuwona tufunye ka lifeboat muwedde mmwe 나을 것 같은데 괜히 가다가 상어 때 만나지 마시고. 그러면 akaato nno ke mugenze kandibirako shaaka ezigenda obbamira shaaka butereevu nga ziyina amannya amakambwe laba ono omuyaayi 쟤 어떡하죠? 누구 아버지 사람 되기 싫으면 bw'oba tayagala kuwunzika nga taatawo weekweka osirike wangi bannamole bwenna mukuŋŋaane nanyiiga nayita ab'amawulire 저는 바벨과 싸우다 yense mulamugenzi ong yuchang 유치한 변호사님의 딸 eyafanga alwanyisa babu E&E company yense lawyer gwe bayita ong chayong 지푸라기는 gipulagalo farm 정을 egenda kulaga enguzi yonna eri mu bantu bano 하루든 낱낱이 n'emisango gyonna babo gurupu gyegenzesa ku bantu 바벨과 검찰과 n'enkwasaganya akakwate ke balina n'ekitongole ekiwabi kya gavumenti 조그만 로펌이 한번 떠보겠다고. bannaye kakampani kamwe ak'amateeka akatono ke kagala wayiriza gwedde ebbali wama madamu 부정이라면 tutangazeemu 건지 말씀 bakolagana ekitongole ekiramuzi 없다는 말씀이신가요? kyogaba bakolagana ekitongole ekiramuzi 이거 bakolagana n'ekitongole ekiwabi kya gavumenti maama tutangaze 공식적인 질문은 서면으로 해주십시오. mwenna abalina ebibuuzo mutuwandiikire 킹으로 간주하겠습니다. 비켜주십시오. 가시죠. bwe mba temulina bibuuzo byatuwandiikira mutuviire banne yasimbula ano ng'afuuse munene baaba yasimbula ano ng'afuuse biigi Vincenzo tulabagane mu katonda ko 17 n'omutaka icep productions Uganda tubaganye ba customers abalungi temujjanga okwo